Happy birthday to you. Amazali wa balungi. Amazali wa balungi. Wow. Happy birthday, wow. Yes, Happy birthday. Make a wish. Oh.
senior 6, my sister, by the way. Wow. My flag, girl. Sawa ya kuja kumele bana tugenda kulya mbele. Kana wasi. Bayamba yisi. I see.
Kale bane mbaniriza muli mutya nsanyuso balabako buli muntu nsanyuso mulabako ali wano okutandika ddala ku Devi nkulamusiza ssebo Uncle Devi oli bulungi nenyaniriza Auntie Shida oli otya mami w'omugole obulamu buli butya mama wa Tasha ombwati obulamu bulungi ssebo muli mutyeyo mwebale tusanyukirako ku mazaalibwa g'omwana waffe omulungi oyinza oli muntu mulamu nnyo sister buuza ku bantu owulira otya ku kikutuuseeko leero mpulira bulungi abantu babulira amanya amatuufu nyeze Tasha emyaka emeka 19 okuliridde iye senior 6 wakajiva mbagambe ne bana badda mu kirasi olwa COVID-19 okitegedde naye tewali kyakola Uncle Nasa Anjise. oli otya se Wendi. obulamu bulungi Nyamira. Amina. ekigambo kimu kyonza okuweereza omugole Omugole ono mwagaliza bisinga mu nsi eno. That's nice. Amina. Oyo bamuyita Uncle Nasa banaye katono tubabuuzaganyako ne mumbulira buli omu kyamanyi ku mugole oli otya Yendi. omugole omumanyiko ki Omugole musanyufu nnyo okay nga bulijjo. Sebo omugole Mugole mulungi. omugole mulungi Musanyufu. omugole Ankolera birungi byokka. akolera birungi byokka wow amagese bwari obusinze buno kitegedde anti bab Wanje bulungi. omugole Bade wamaanyi nnyo Saalongo gwe jjajjawo omugole ndikojja naawe leka naye asinga obukulu njogera ku maama we asinga obukulu mu bantu bano bonna
Mama Shida. Yasinga obukulu bato. Mama Shida. Shida nga bakulangidde ekiga. Auntie Liz. Omugole mwaga, I wish her the best in life. Wow, in life. That's nice. Omugole. Sebo. Omugole. Let her live to blow more candles. Wow. Let you live to blow more candles. Omugole kye bagambye eno akiwulidde bulungi nnyo. Omugole. Jajja wolujja. Abantu babulireko. Banango ne jajja waffe. Fish. Babulireko. Mukulu wange oyo mwagala nnyo bambi. Best friend w'omugole. Wange alalabe ne ku bazzukulu be. Wange alabe ku bazzukulu bo. Sister w'omugole. Designer wange kajjamba. Ale pujjo liri wano. Sebo. Omugole. Omugole bannaye leero kyankoze nzikuse n'enkamala ate ye enkoko bannaye enkoze fiiti nkuveeko. Uncle Dave. Omugole ali ku muzuli nnyo. Ne Uncle Dave. Kalono nnyo. Badamuulize kalono. Mami Peter. Gwomu ku bakuziza omugole obulungi ennyo. Sebo. Njagala omwereze ekigambo nga maama we. Omugole Akudde emikono gyo nawe okimanyi. kulidde mu mikono gyange era namulaba ng'akyali muto nnyo. Nsanyuse nnyo okubeera nga ndi wano n'olunaku olwaleero. Naye kyemuwaayo kimu. Asigale nga akola ebyo by'abadde akola. Ng'ali mwana mulungi, ng'ali mwana alina empisa, ng'alina obuntu bulamu n'obukkakkamu obwo bw'ayolesa. Abeere mwana mulungi nga bulijjo yasinga. Oyo bamuyita Mami Peter, maama w'omugole. Owaayi. Omugole. Omugole mulungi. Asobedde n'okunsobera. Anyumye n'okusinga nze ali wano. Kubanga ye mugole. Wano tusinga bamama ba mugole. Mama w'omugole. Sile Queen mama. Bamuyita Maria. Era Maria. Omugole is my daughter and my friend. Buli olibera n'omwana wo nga mukwano gwo. Kiba kiweddeyo. Mumulidde. Oyo. Banange waffe vayo balungi bokka saagala mwogere bingi. Njagala waliwo gwe njagala okwanjula ng'omugole. Omugole. Omugole ani omuyisa otya? Omugole mugamba Mwagaliza bisinga. bangambye mukyaliwa kyaliwe. Okay, Nalongo. Mulengedde kakala. Kakwakola ko kake kali wano. Omugole. Omugole. Mukulisa yebale kutuuka ku myaka. Naye siganye emyaka kati ye yesalirawo. Naye newankubadde emyaka giba gituuse. Ebisigadde ebisingawo asobola okugira nga agumikirizaako. Bakugambye owamaweewaale. Badange. Kale, njagala nsembyeyo in a special way. Njagala mwenna abali wano mumukubire engalo omukyalo ono wano. Muwulidde? Lwaki nsembyayo ono bannange? Gwe nandisembezaayo lindako. Omugole sister wange. Ono bamuyita Uncle Paul. Sister wange wali nnyo w'amaanyi. Bana ono brother wange. Sister wange wali nnyo w'amaanyi. Mwagala nnyo. Namwagaliza bisinga byokka. Buli omu akwagaliza bisinga. Nawe olina otwagaliza ebisinga. Wow. Kakati tukomyewo. Ono yasembayo. Mumwongere obugalo omulundi gumu. Buuza ku bantu. Omugole wo. Gwe si kigambo kimu wabula by'osobola. Byaddakiika emu yokka. Omugole wange nsooka okwebaza abantu bonna abasobodde okubeerawo ku birthday ya Tasha. Tasha is my first born. Era ye muwala wange nze mama Tasha. We bampita. Tasha we come a long way. Ye ebyange naye yabimanyi. Naye she's a woman now kati akuze. And I wish her all the best
nze ndi maama nja kubaawo paka till death does us part. Kyesagala weerabire abantu bagambe nti Calvin Kayanja ono yakwata essimu za Calvin. Bw'okyaba munoonya. Calvin Kayanja Immigrant Care Services. Tukola ku bizibu by'abawala abali ebweru bakadaama we babayita ne basekadaama the boys. Banango ono yalero okukwata essimu zammwe. Calvin waata bawoono. Kale weebale nnyo okulabirira omugole. Waaw, nze ekigambo kyange eky'omugole kiri kimu, oli w'amaanyi. Kyekisinga byonna tewali kirala. Okitegedde? Njagala ogenda osome ku university by'ogenda osoma nga birungi. Okitegedde? Osome obenga ffe bakulu bo. Naffe twasoma, si kyekyo wamma? Ne bazadde be baasoma, buli omu yasoma ali wano. Naawe soma otufaanane. Kyekyo. Kale, mwebale nnyo, ebadde moment yakubuuzaganyaamu na buli omu kumanyagana na mugole bw'ayisinganya naye. So n'olwekyo, for that case, saagala tuloonye olw'ensonga tulina obulimu. Some loving and some kissing and kakati njagala mbanirize bannaye. Buli amanyi nti oli mukwano gwa mugole, buli amanyi nti oli mukwano gw'omugole, nsaba omugole mumuleetere ebirabo bye. Mukitegedde? Agenda kuyimirira wano, ojje ku mmeeza nga bw'omuwa. Tutegeraganye bulungi? Esaawa buli alina ekirabo ky'omugole kituuka okireeta okimuwe. Simple as that. Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you
What
Kale banaye abantu bange oli otya omugole owulira otya owulira bulungi nnyo njagala ebigambo bitono nnyo weebaze abantu bonna abali wano abantu bano gwe tewamanya kyaliwo mami wo neyegatirwako mami Peter anti Shida po n'abasigadde bajja n'ekirowoozo ekyokukolera surprise birthday n'okukulisa okusoma tewabimanya obitegedde leero bako kyobagamba musiibye mutya abali wano mwenna tuli bulungi owulira otya omugole alina ensonyi otyo beebaze nebaza mwenna abataddeyo ssente zammwe ku lw'essanyu lyange ne musaddaako obudde wammwe ne mujja wano eno musobole otuukiriza essanyu lyange mbeebaza nnyo mwebale nnyo owulidde otya ng'otuuse wali nga bakuyira amazzi mpulidde bulungi omutima ndikubuuseemu nze nga mpulidde nga gumbuuka amazzi sagala kunaaba kalindaye bakuyira nekusaasira nenga akanyabo anti nze naaba abooluganda babiri tuli banjawulo omu tayagala nnyo okunaaba omulala anaaba nnyo okitegedde ekigambo kimu kyobagamba ekisemba tuve wano nsaba mukama ateekemu ekisa mu mirimu gy'emikono gyammwe era mbaagaliza ekisinga mu bulamu bw'ensi eno amiina omugole mumuwulidde abaagaliza kisinga bamaama bo beebaze olina bangi nnyo wano bangi omugole wa bigambo bitono nnyo contrary with me kale kanebaze ku lw'omugole mwebale nnyo 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 lewa nange twebaze baffe bamami baffe bato omu ku bba ali wali omulala ali wali n'omulala ali wano n'omulala ali wali okitegedde bane tubebaza nnyo bamami abakoze omulimu omunene ennyo ne jjajja Kibirige Uncle Po Uncle Nasa okitegedde banange Naalongo Auntie Mary Auntie Bab thank you so much mwena okay mami soko njagala ogerege basa ziri kumpi bane labefuga bbi eriri wano bannange webale nnyo mami tufukamidde zenga kuwatidde tofaayo sembera wano ono ye mami waffe omulungi anti Asha okuva mu Calvin Cares yes ntwala omukisa guno okubeebaza mwenna kubanga mulese buli kye mbadde mulina okukola first of all nali ntudde mu office nembeerawo nenfuna ekirowoozo nenga njagala kukola Tasha surprise birthday
naye nasooka kigambako bato banne bali ababadde bazina mubalabye and they were like banaye nga tetulina ssente biki kati nali mu office neefuna ekirowoozo nenga naye bano bato banaasobola kati nenkola WhatsApp group nenjituma Tasha's surprise birthday nenteekamu abantu bonna abali wano naye kyembeebazaako they honored my invitation buli muntu ali mu group buli muntu ali mu group abaddewo n'oyo atabaddewo mu buntu abaddewo financially ne spiritually. I thank them very much. Dennis, Sechewa, the list is endless. Banji sisobola kubamenya kinomu kati then nyo nebaza Wasswa Emmanuel owa Ugandan lifestyle nenebaza Uncle Ivan Nasa nenebaza mutabani Paulo buli linnya lyenjogerako sinti besimenye tebakoze naye buli linnya lyenjogeddeko ligoyinze an extra mile kukubeerawo kwa pateeno banange you guys I love you so much. We love you too. Mbasabira Mukama abawe bye musinga okwagala ayanukule edduwa zammwe abawe n'okuyayana kw'emitima gyammwe nebaza nnyo abantu b'e Kagoma kwanza embeera Kagoma Mama Peter, Mama Ethani, Auntie Babu, Deborah, Abe, all of you. Tumu, ola abo bana bato tebakola ye. Naye I told them twagala kwera Tasha birthday. Nanga ama Tasha tetuyina sente. Nembaga nange siri financial okay. Buli omu aleeteyo ki? Bannange baleese sente kye nadde sola na kukkiriza. Olw'okuba baagala pate ya Tasha ekole ki? Ebeere successful. Kakati nebaza ne ba sisters bange Mama Elijah ne Mama Morris Yeshida ne Maria abo mukono gwange gwa chuma bakyogera we batyo they are my right hand ladies abo they are my personal persons omu ye balamu omalaye balunywa bebo babbalamu ne balunywa bange I love you so much sisters mbagala nyo okay then Suraya Deborah Chisa Shawal Tasnim Uthman Rakwaye baseye baby wafe yes I love you so much bana bange mbagala nyo ekyo kyo mkimanyi kuba nkibagamba mwensonga lwaki nkera kumakya nengenda nenkola mwensonga lwaki nsaba Mukama buli lunaku ampangaaze mbalabeko nga mulinga nze okitegedde kakati omulala gwe nebaze nnyo ye Regan kuba akoze tirelessly okulaba nti surprise birthday no teyonooneka kuba soose n'atwalako omugole ku lusaniya then n'amuzza ekyo kyonna kitegeeza kuteekamu effort to my mugole Tasha. Tasha, I love you so much. Wow. Omanyi kambabulireko story ya Tasha. Tasha ono yakula mwana ali very stubborn. Nga mukuba buli lunaku. She reached an extent n'agenda n'agamba sister wange Mama Elijah ne uncle we taliwo wano nti oba mama si yanzaala. Tanjagala. Yakero kwegana. Yali mwana mulalu nnyo. Naye Tasha has proven okubeera omwana omulungi. Tasha yali mulalu to the extent ng'abantu bamanyi tajja kusoma. Naye yamaze ebibuuzo bye ebya senior 6. Era birthday party eno nagikoze kumusanyusaako okuba nti atuuse waali of course tannamala kusoma. Naye ayina wano we tutuuse ne walla tujja kutuukawo. Yes, Mungu anatuwa obulamu katujja kuddako bayita ku graduation
then ne kumbaga. Agalenzi nga bamuli mumunsabiriza banna akyasoma. Tasha, njagala omanye nti Mami loves you so much. Njagala omanye nti I'm your best friend. Njagala omanye nti gwe kyakulabirako ky'abaganda bo. Buli kyokola tolowooza ku nze, lowooza ku Suraya ne ku Uthman. Cause buli kimu bakirabira ku ki? Kugwe. Era njagala omanye nti ekyo kyokoze ekyokusoma. Era nabo bagenda kikulabirako bakole ki? Basome. Tasha, I love you endlessly. Kwega njagala gye nkwagala sinza najjogerako. Sinza jinnyonnyola. Naye you just know that Mami loves you so much. She's here for anything. Anything. Gwe buli ekigaana kyonna manya mama wakola ki? Buli ekigaana kyonna. Yes, no. I'll go that extra mile for you. Yes. Holiday. Nsaba, Babuziza. Njalenze mutabani wo tonjagala. Anti tuli ku mugole we nadda tandika nagambye omugole. Yes. Munkubesiza omupiira. Abe ndi ku mugole kati. Kagamba ebyokwogera ku Tasha byo nnyina bingi. Yes. Tetubadde mu bulamu obusinga. Naye I'm very happy nti tuli kyetuli era tutuuse we tuli. Tasha, thank you very much for being cooperative. Nze abantu abasinga bembeera nabo lw'abaana bano because baba bakwano b'abaana bange. Naye Tasha mulese emikwano gyammwe ne gifuuka mikwano gyange. Munjigiriza okwagala abantu, munjigiriza okubeera n'abantu. Yes, thank you very much. Yes, kakatale keka. Kaliwa. Nebaza nnyo. Otyo. Nnyo. Mpulira. Nnyo. Anko Kibirige Lawrence. Wow, Salomon. Okusembyayo kabadde kakodde. Anko w'abaana bange. Naye Kibirige ne bwafuna 2,000. Yes, man. Ajja n'agamba nti smolo wange ye watyo wampita. Leero nfunyeyo 2,000. Babaana bagenda kulya ki? Tata Maka neyanzizza. Neyanzenge. Emma mwebazaako ensuso. Kwanga Emma fe waka omanye waka kati abakulu we baakula ne bagabana abato. Kati Emma n'agabana ani? Tasha. Era wakati tumuyita taata wa Tasha. Era sente zogenda kusomero wezibulanga mugambo waaye muwala otaasome. Oba oli awo ng'azitaddeko banaye Wasswa, thank you. You're welcome. Thank you very much. Paulo gwe omwana wo tannatuuka linda owuwe waanaatuuka ku birthday. Letemwe bazaako kiri kimu. She has lived an example. Okitegedde? At least ko asobodde okufolowinga ebigambo byaffe ttonotono. Mu mbeera y'akavuyo mwena bwe tubeera ne tulwanagana ebitonotono abifolowinze ebingi bye wabigaana naye ebitonotono bikozeeko. So ze kubiriza kimu mwana asoma abatasomba bonaabona nnyo. Okitegedde? Njagala nkulabe after 3 years from today nga ndi ku mukolo gwo. Okitegedde? Ng'oyambadde gawuni nga gye nayambala. Endless efforts ezibaddewo ez'okusoma tujja kwongerezaako okuvaawo ne campus ojja gimala. I'm very sure. Okitegedde? Tata Maka agambye nebazeeko ku babadde mu group mwenna. Bana Davis, hello! Bana Dennis Tabadeo, thanks for keeping the group alive. The group here very, very happy. Lumutasha yangamba bana Mami group ya mwelabike nyuma nteeka munamukubako limu bwenti. Nendi mujjako. Omugamba nti abaana bamukola. Omukozi mwendi. Nemga group erimu Emma kireke tojja kugisobola. Naye banaye mwebale nnyo neyanziza neyanzege. Banaye munansonyiwa abangamba nti mamukolera mu group. Ero naye akimanyi mami waffe nti. Bye. Maze.
Mario Munonyeza.
Muzunyi wa lunaku Wasswa. Bona, Saula. Tasha